Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tulinawo okulowooza kwa mirundi ebiri. Ekisooka waliwo ennyumba mwe gutandikidde wabadde waggale nakati omupangisa tetunnaba kumufuna tannaba kukomawo. Omuliro we gutandikidde tusuubira nti walina okubanga yaleseeko ekintu ng'akifumba. That is one scenario. Ekyokubiri wabaddeyo solar panels ze babadde ba installinze waggulu on the roof in the same position. So kwebyo ebintu ebibiri walina okubanga wavudde ki wavudde omutawana, but at the moment tebannaba kwe-establishinga exactly ki ekirabika okuba nti nno kivuddeko embeera eyo. Actually omuliro gwaweddewo ddi. Wetuli okujjako nga weetaaga gaalubindi ate nze nkusinga okulaba waggulu. Jangu onoobe ng'olikodinga kubanga ono nze mmanyi ow'amawulire ng'ayagala okuntomeza by'abaabuuza. Jangu olikodinga ono kyabuuza nga ne wali kyoteekawo. Ojja kumala budde nange nze neekontrolinga nnyo ku mawulire mmanyi kyogezaako okukola. Omuliro listen. Omuliro gwakutte, omuliro baguzikizza. Waggulu w'olabye wabaddewo units 4, units 3 ze zibaddemu abapangisa emu ebadde empty. Abapangisa 3 bokka be babadde affected. Omuliro eno yonna wansi walyoke wali safe 100%. Era n'abantu babadde bajjamu ebintu n'embaga temutegana kujjamu bintu kuba omuliro babadde bamaze okukola ki ogukunkuteine ng'omuliro gukwata waggulu jjukira zibeera mbaawo. Of course gubadde gudduka era olaba gutuuka eno okusinziira ku design z'ekizimbe bwesanga high ceiling omuliro awo wegufiira era ogulaba ku side zeno okubadde gujja gufudde automatically. Naye nze credit njiwadde bazinya moto omulimu gwe bakoze sigulabangako but tewali ng'ovudde koli eyagala eyayiridde kigogambye eyagala eyayiridde edduuka linaalikako ebintu mugenda bakumpasa 100%. You see, simanyi lwaki abantu bali fascinated about wealth about ebintu. Nze ntuuse wano n'abantu babadde balinnyo waggulu ne mbagamba temulinnyo. Omwana w'omuntu afa lwakuba agenze kuleeta mufaliso. Ekyo si kikulu kati ebintu by'abantu mubaddemu ki mubaddemu kitanda mubaddemu omufaliso mubaddemu entebe mubaddemu ne TV. What's that? Ffe ssente tuzikola kugonza bulamu ebyo ebintu byangu nnyo era nze abatuuse wano nze ndowooza bandabye I was the coolest person. Ebintu bibeerawo mmwe mulina kye mulina okuyiga mu nsi. Ku ssaawa ze bankubiddemu okujja okulaba ekizimbe kino nga kiyidde wabaddewo gwe bakubira essimu ng'omwana waafudde ate gyagenda enkya kumukola ki kumuziika kati ndaba excitement ebeera mu bantu bannange kino kibadde bwekiti kino kibadde zino ssente tuzikola bukozi ate kati ngenda nakubireeta byonna bye bagenda okutereeza kyekitukozesa ssente ne zibeerawo as long as tewali muntu afudde. This is no news. Era ojja kudda wano mu weeks nnyanga kiri ekizimbe kyateredde dda nga nazze nayo because this is not even 1/10 of what I have. So it's nothing. Nze kyembadde nfaako okusingira ddala bubadde ki bubadde bulamu bw'abantu era sikkirizaayo omuntu yenna kulinnya kugenda waggulu. That's all. Ate n'ekirala kati okubagane owogane kigenda kukola ki? Ensi ejjudde abantu kaakati gye bali eyo abafitina abaki era waliwo bw'ogenda okulaba obugenda okutandika okwogera mukama amukoze bw'ati lwakuba yakoze bw'ati webajinga nze I'm not delusional. I believe in reality. Era ekibaddewo oba amasanyalaze gakubye it is what happened. Tewali andoga tewali ansomedde dduwa tewali oyo kasasiro nze tankolako era bino tugenda bizza within no time. Nze kasita kibanga tekikutte ku bulamu bwa muntu ekya ssente I don't think it can be a problem era it doesn't make news to me. Mwebale nnyo kujja naye munneebalize
abasajja abakoze ab'amazzi fire brigade ne police bakoze omulimu nze mbadde sikirabangako sikirabangako ku siini yonna baleese ng'amazzi gaggwamu nga naye buli kaseera wabeerawo ekimotoka ekikyafukira era olumu oba okyanyooma poliisi nti kino yakiremye yagaanye okukola beetaaga kubasanga we bakola lwojja okutegeera nti ddala abasajja gye bali bakola mbeebaza nnyo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. naye ekinkozeseza vidiyo just purposely kwebaza abapoliisi olunaku lw'olwaleero kyendabye sikirabangako abasajja bano response bampadde nze waliwo wembadde nga nzija ne bankubira essimu ne baŋŋamba hajiko papa we are on the scene and we are going to handle abasajja batuuse wano bakutte omuliro nga tebalina muntu n'omu gwe bakkiriza omanyi abantu ababulijjo they get emotion balaba muliro balaba biki naye nga olowooza ekizimbe kigenda kuggwawo abasajja bano bakoze omulimu zetuusa ekiseera n'ekitunuulira n'ekivaako buti the amount of response ndabye emmotoka za fire brigade zesirabangako era zembadde simanyi nti mu Uganda tuzikola ki tuzirina mbeebaza nnyo ono yabakulembedde ababadde bazikiza ono osi wange kira yoyo yadduse misinde sitegedde na batuuse wano ng'ekizimbe bakimpambyeko dda ekirungi safety measures muziteeseewo era obwedda bakutuwano nga tewaliwo muntu yenna akkirizibwa kuyingira eno polling business tewaliwo muntu afunye nako even a single scratch kyemmanyi so bwe tubanga obulamu bw'abantu bwonna bubaddise ebisigadde byonna bya ssente bikolwa bukozi excitement era yakkakkanyidda mbeebaza nnyo gyendabye era bipisi naye obwedda akubira dda we gyemukozeemu ekintu kyewakulu mwebale nnyo bonna abatuuze era abantu mbakubiriza mweyise bulungi mweyise bulungi kuba nze wano obwedda bankubira bukubizi nga buli awulira kino kya Haji Bakalu Haji Katusukulu Haji Katusukulu wano wabaddewo jjaamu naye nga wabimotoka bizikiza muno naye nga bantu bammanyi baagala buweereza bwange okweyisa obulungi olwo ekitegedde nti nno nalyo komukalensi tukwebaza nnyo mwebale nnyo nawe olwanyi leero olina okunywa ku mata weebaka